agaleero wano bagambye nti abavubuka Fulufiga abavubuka akawuka ka mukenenya nga keeyongera buli olukya akaki akawuka ka mukenenya tebafudde ku bulamu bwabwe ndaba wano sirimu ate Dubai omumanyi tolaba ng'oyogera wa wano wamulabyeko ate Dubai atevuunya bw'olumpa atambula ate Dubai sirimu ate Dubai ate nga bannayuganda bebali bebamutambuza abaana bafa abawano nasanze abaana ku street abeetunda nga bayina enkovu bayina amagondogondo balabika bubi basibufu balinga obugologosi betunda emisana n'ekiro baera ku street soko lwaki tebakomawo wano okwaba obwo simanyi nakumanya tebatawana nakudda babeereyo bali abaana abeetunda bebasinze n'okwonoona bannayuganda bali Dubai. By the way, abaana abo bayinza nafunye enyiike mu mutima nendowooza ntulina nofirwa visa ya Dubai mu myaka ng'etaano egijja singa kinaagenda maaso w'ekito era nja kugamba abantu abali ku aba Buganda bumu mu Dubai Vena restaurant Buganda bumu munoonyereze ku nsonga eyo Irene Kavuma munoonyereze ku nsonga mbeere nga mulina bwe mutetenkanya maybe abaana abo babatwalwa nga tebamanyi bagenda kukola oba babatwala nga exactly tebamanyi kiki bagenderedde kuba bato ate balwadde omuntu omulwadde kati omwana bw'akyebeka bw'ava eno n'atuukira beera desperate kyagenderedde okukola nga tekiriyo lwaki ogenda nga tomanyi kyogenze kola kiva ku companies ezimu ezitwala abaana abamu nga tebategedde kiki bagenda kukolayo okutambula kulaba okudda kunyumya gavumenti efokasinge ku bantu abali mu Dubai naddala balina zi kampani naddala bannayuganda bennyini be basinze okubeera ekizibu eri bannayuganda bannaabwe gwe presidential advisor era ngenda mugaba muze ensonga eyo nkulu ripoti nagiweereza dda genosale namutaaginze dda abantu abali mu Dubai abannayuganda abamu abaliyo abaferefere abagezigezi bakola companies ezitwala abaana mu Dubai babatwala ne babadampinga awo ku airport babeera stack nga nabankiddako olusinga mugyeko $25 kwasatu so nga tewaliwo company Dubai waliyo emirimu era ne baza bannayuganda baliyo abakola abasajja gye bali awo ngabe kushikanula waliwo badadiyo Hussein bakolera ddala bakola business zabe ku Mpombo restaurant bakola bangi nnyo bannayuganda bakola nga bali bulungi bakolera ddala bannalumansi bakola emirimu gyabwe Kibirige Wasa Kibirige Juma bali mu transport bakola ne sente bazina naye bano abaana abagenda okwetunda nga bato ye problem kyekizibu kyange so abatwala abannayuganda e Bulaaya oba naddala mu Dubai mugenda kutta katale ka Dubai maybe tutuke n'okuluzinga kati abaana bewasanze nga balinganga abafe wano ng'oyise ku dansa oyise wakiiwa ate kinuma bato kyasinza okunuma bato kati simanyi oba batwala batya oba bagendera kusa ate ekyokubiri nti eri waliyo ensi nnyingi nnyo ne Africa bangi nnyo abanigeria bangi nnyo oyinza nobutabawulira nga bannayuganda banagana bangi nnyo nabo gye bali naye bano abaffe boogera olulimi lwaffe era boogera bakulaba ne bajja ne badduka ne beekweka baana balwadde omuntu omuwadde n'olaba skin lashes n'olaba nga yayiwa ng'omulabi yaddala mulwadde so kulisule nkubuzaako nyawo mu Dubai nkwebaza nnyo yampa ne ku ssente oyo bamuta kulisule yange ndabire mukyasuza ni makula musubalo zasibuji nga mwagala nnyo ali mu Dubai akola emirimu gye bulungi nnyo alina ne restaurant yafuna amayumba so kulisule nkubuzaako nnyo nga nti very good morning naye abaana ekizibu ky'abantu abannayuganda batwala bannayuganda e Bulaaya mufune kampani nga olaba kampani ya Alwas eyo manyi nti ye kutwalira mateeka era ne weekutuukiza n'omulimu eguyina mukwatagana n'ezo kampani nga Alwas Company ejja kukutwala ng'eyina omulimu ng'emanyi ne weekututte naye si buli omuntu akutwala obeere stack akutwala otandika akusindike mu kwetunda era nkubira gavumenti omulanga waliyo abaana abakooye nga bo bakooye nga ye kyalina kiri kimu kumuza Uganda lwaki abaana batuuka ku level egende emirimu tewali tukoze tyo egifuna wano tulina okuliatinga emirimu n'okuyiga ofeeko ennyini okwekulatinga emirimu tulina okujjamu nti nasoma nnyo nti nze ndi wa kitalo ensoma yaffe ekyuke nti ndi mwana wa gundi twasoma oluzungu eno si Europe gyayiti egendere ddala mu maaso n'okubanga okukozesa ebintu by'emikono tulina okubeera creative okuyiga okwekolera ebintu naffe eby'emikono ate ne tufuna n'akatale kaabyo so si kubikola ne bitabeera mu katale minisita affe si ye jjejjeedo nga avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru simanyi waliwo abantu abali mu diaspora nga balya buli ssente nayagadde njagala kunonya gundi Ajabas abe walusimbi minisita ono mukyala gundi oba yamongi
oyo ntera nnyo kusinkana naye wa Jenosale oyo omukyalo oyo yabaddeko ne mutima ego owa genda ekyokubiri kati ne Balamu mu kirungi yazze nti abavubuka tetugenda gaba na Uganda kati Balamu mu President Museveni basobola okukwata akawumbi n'akawa abayimbi basoke bakwata abaana bana abali stark n'abali bakomera abaana bana bagenda ebweru kyemanyi tubafunamu ensimbi ate mpitirivu ennyo kakati basoke bakwata basiibwako batya bwe batuukira waliwo abaana abali mu makomera waliwo abali mu overstay nga talina kiddako ng'agyako kwetta tusooke tulowooze ku abo abagala okuvaayo nga byawulira talina kiddako ayagala kudda Uganda nasinkanya omwana n'aŋŋamba nti yayagala kudda Uganda netwalako ne ku poliisi okudda engeri gyakomawo anti kati yayingira mu overstay ne bamukuba simanyi omukalafa abanji ba miliyoni nga 670 omukalafa ye fayini ewabeerayo fayini oba mukalafa oba mukalabanda nawulidde mukalabanda naye gavumenti esooka erowooze ku baana abo abaagala okudda n'abali makomera ekyokubiri gavumenti erina negotiation nene nnyo basobola okwogera kuba neri gavumenti musobola okutula ne mwogera nabo ne munegotiatinga nti ntuwa abantu baffe tebajja kudda bakomewo mu Uganda bakole bino mutuwa bana bali we bati newe bati tukole bwe tuti kuba gavumenti eza gavumenti nalabyeko ne prince waabwe ngoba ne General Muhoozi in fact ngena nakigamba General Muhoozi nalabyeko prince weyo nga ine General Muhoozi kaneruga in fact kangambe ne General Muhoozi presidential advisor connection ina nyingi nnyo bobanga watuusewo no witnessing in fact nalabako n'omubaka wa Kyaddondo East yali ku ludda lwa bula gavumenti shadow minister ku nsonga z'ebweru w'eggwanga abanyumira bali mu comedy nawe kati eddoboozi lyabwe libanga lyavaayo nga in fact bwabanga Faluku Saka ekyo kyesibeko si kyesibako mubaddanku nyingi bwabanga ali comedy nga kyeyayogerako nga nawe kyeyogeddeko kati ani a witnessinga comedy oyo anti bamuwadda balina amaanyi mangi kubanga batula mu parliament ekyokubiri ne ssente bazirina kati nganze ne Mama Fina twasobodde okuwaaka abaana bamu ssente badde naye bano lwaki tebasobola kujjayo baana wadde kale fine ne bazanyo ba Emily Smith abazza abaana duty zaabwe de basaswa Said Spice Diana Robert Kyagulanyi wayo ssente abaana ne badda nabalaba abangi andamandako ne mukyalo baba sente abana ne badda n'ekyo tekisobola kumala abana benjogerako bangi kubanga abana banna Uganda beetaaga gavumenti netula ne gavumenti ya UAE tukyali mu mawulire ku report ne yakoleddwa in fact yakoleddwa Fort Portal kyenjojjo abakulembeze abadde batudde bwe twegala ku Fort Portal bemu ku bibuga ebyobulambuzi ennyo ebireeta abantu okuva Dubai kijifuda yamanyi omanyi lwaki Dubai bemu ku bibuga ebyobulambuzi anti era kyekitwalayo abantu abaana bagenze banne Uganda bangi okimanyi natuuse mu Dubai nga se bana bannanyini nsi nabalabyeko eri mugundi bannanyini nsi nabalabyeko wa tewawandiiseewo mbijjukira bantu teyo simanyi Jomaira simanyi Jomayi ne bantekeyo mu kizimbe simanyi bampadde hotel bagira simanyi Buji Bantoni simanyi Buji Alabuzi simanyi biki tewanyumira nakunyumira nabaganze no tewanyumira nga sawa Buji Khalifa nze simanyi Buji Bantoni Jomai waliyo Jomai na desma Jomaira kakati nganje nze njagala nga era nze kya eyo wantamiddewo ne mbaganze no sinyumirwayo dayo bwana Mama Fina ye kati yada ntuteyo eti walabye ekizimbe kisinga obuwanvu mu nsi yonna ekyo walabye nalabye ebizimbe bingi sana kwawulya kino gwe kyomanya Dubai eri wala tetusobola kugituuka ekinuma mu myaka gyensangu ebitwawulako Dubai sente twabawola tubawola nga banaku bazibu naye kinewunyisa nti Dubai ndeka gyatuleka Dubai newewumula kati emyaka emirala 2 nga ffe tukola ngayo tekola tetusobola kugituuka mu koota nalabye airport yokka airport yaabwe evaano nembalala nomanyi bwetunula anti twabaddawo nga tuli staka nga tobaka ku sementi webakanga ali mu buli ngemmere neweyika ku suwandi ku tayiro zaabwe olya bulya tosimuulako bwate mbu waliwo akawuka kaguddeko mbu waliwo ettaka ligenda kuvaawa wa mulembe biri bizibu n'okunyumira kati abakulembeze bafe abagenda ebweru eyo kiki kye beegombayo kyovalaba nagambye Ajamisigo ne Mama Fina munjije eno si gye nazzo laba ze nate nakyenjagala okulaba bwe banjije ate ne bantwala mu malina era bwona tuse mu malina nga siraba benjagala kulaba ne mbagamba nga nze nakyenjagala ndabe nga sikiraba nga njagala kulaba ku faces enzungu bana Uganda aba kalayo nga tebogera byenjogera
nengeri gyendi wabbeeyi nnyo wankalubiriza abadde n'abanene ndi mu bizimbe naja misigu ne mama kati abo bayinza okule nakulabi opakinga kano opakinga kali banaye buli muntu anjagala nebaliza ku mama Fina wena waali naye lindako tugenda kolaboti n'omuntu alinga mama Fina katumale okumala na mama wo even your mom can nalonze ebintu nentuko kukowa nangamba okoye ate ng'oluzungu oyize lungi Dubai nga tusika busisi bwetu tuteeka mu bugaali kani yo mamu hi kani your mom can he even your mom kati bagenda kunyiga banaku nze nja balwa za sukali wabwere katugendeko mu mawulire tukyagalimu baddaye funa tokeza baire kumpi kubaka tusimbudde ekive Dubai part 1 tudda mu face omwavu wakufa wano bakulaze lwaki gavumenti nati yawadde jjinja ettaka eri eddwaliro bakulaze wano minisita Sam Mayanja emisombeza avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka n'abakulembeze ku nsonga ez'enjawulo no tunazima amalwaliro nga mateeka tegakola kyafula Dubai ekyamaanyi mateeka kukola kagende mu nkola olaba kati nga muzeyi weyawadde abasuubuzi abo ne bajjako guno musolo simanyi ogwa Firinvikisi ogwo musolo gutata simanyi Phoenix simanyi Forinvik bakitaani electronic physical invoicing Ifilix nze webamanyi kasa bategede kyenjogera ngo kitegede nabo banakitegeera kyekyo kye nagamba muzeyi ne mugamba muzeyi Ifirinvi Ifreeze nze sifana luzungu nza munonti omuzungu ogwo musolo gwa Forinvik ogwo simanyi Forinvik simanyi Firinzi speed one zene wekwera show yo lunaku olwaleero lwaki kakati omusolo gwo ogulaba eri teguli ekyogamba gyeguli tetuganye kubeerayo naye main point yange yali bwetera gye nagamba muzeeyi bamuwa abasuubuzi si babuloka b'abasuubuzi wali babuloka n'abasuubuzi nyabo wano mu Uganda kyo buli kintu kisoboka omusuubuzi ennyini omutuufu amanyi kyayitamu nekyanyigirizibwa teyeyogerera ayina babuloka bamubulokinga awo ne batwala embuto atemanyi ne basuubula kaleega nkunyumiza ki naye nnyina emboozi omukyasuza ne makula yayogera akaleega ka miliyoni abanaku ne bawaawala nange nze mu kubawaawala zaali bbiri zaali miliyoni bbiri nalabye akaleega ka miliyoni meka nyabo 5 kati ogwawo ekigo nafulumya olufuluma onagaaweddanga nakagaanyi nayingidde abantu bayitawo simanyi nakuta nawo erinnya bayitawo batya maama simanyi bus and body simanyi babiki wabaddewo nga wadidde bus and body nayingiddemu ne banguliramu kando emu ya miliyoni kando ki kando eyo kando Natasha yagimpako nga nzadde omuntu Natasha yandetera mwani mukando ngeri mukasero bweti kyekyanyiretedde nogiramuza ndabe kando eno kuba nali nyagirabako olwazaala ka Museveni nazaala Museveni omuto Natasha yagindetera mu bintu yandetera ebingi bane sigala mukulembeze w'eggwanga ngamba omwana wa Fulfiga akaana akato ka Museveni akato temugamba omwana yayise president kati bagenda kunyiga muzayi yali mutuma munyiige bamutulika mutulika katulabe kubiyita ekiro nalabye akaleega ka Susan ke yayogerako nkunyumiza emboozi abaavu banyiga ne batondowala nange nga y'omu kugamba naye akaleega ak'emiliyoni ebbeeri akakadde naye noli akakadde bukadde bubiri kabaddeko kempale babutunda bwe buti nakapale nakapale kasirikiti we kati kasala wano ne wano emiliyoni za Uganda ezi banga simanyi diramu simanyi nengamba baziragana mudiramu na mulemu tugenda ko Fulfiga dakalega kako bukadde obutalo okutambula kulaba okudda kunyumya